naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mwaka gwa 9 ewaayise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre yali Kato Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ewaayise. Twebaze Katonda olw'ekirabo eky'obulamu abakyali abalamu. Twebaze Katonda okutufuula ekitundu ku mbaga ya muganda waffe, abamu muzadde waabwe, abalala buli omu alina bw'amuyita, naye tuweereddwa omukisa okubeera ku mbaga ye esemba mu nsi. Katonda ffe mulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Abantu oluusi bagwa mu nnyanja emirambo ne gibula. Abantu oluusi bawambibwa ne bafulumizibwa ne batwalibwa ne bataddamu kulabikirako ddala. Naye tukwebaza nti ffenna abali wano tufunyeeko ku mukisa okujjanjaba Kato Lubwama okutuuka lwavuddewo. Tukwebaza olw'ekyo tuwatuwa omukisa omujjanjaba titulina kye tukaabira nti singa tujjanjabyeko tafudde akisidenti. Ffenna lyekkubo wabula tetumanyi tugenda tutya. Nkwegeridde Mukama wange Taata, gumya famire, gumya ffenna ab'emikwano, gumya buli muntu yenna ali mu kifo kino, gumya eggwanga, kubanga Kato Lubwama tabadde waffe eno waali wagalamidde kati tayingidde na mu nnyumba, naye abadde w'eggwanga, abadde wansi yonna. Buli muntu gyali Mukama mugumye. Era nkwegayiridde mpe ekisa, obwedda nsaba ekisa, neebuuza Mukama ntandikirawa okwogera ku mukwano gwange, naye mpe ekisa Mukama nneme kubeera nze, gw'oba obeerawo era gunaffe ffenna nga nangoyogera nange, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe, amiina. Mukama yebazibwe. Tulina kumwebaza kwebaza. Sikibeerangako kino bwe kiti. Nsiika mikwano gyange ne sifuna kakisa kubuulira njiri. Kakati abadde ansingako emyaka 2. Nazaalibwa 1972. Yazaalibwa 1970. Adasingako emyaka 2 twali twejeregajerega awo. Naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mwaka gwa 9 ewaayise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre yali Kato Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ewaayise. Nampa tiketi ne ŋŋendayo. Yansikiriza nnyo, naye nga ndi muntu wa kukola n'endya hand to mouth. So nga kimbeera kizibu oluusi ogenda mu mizannyo, naye nga ajja ne twogera ebintu bingi n'ebimulanga nti kyoyogedde ekyo ngenda kiwandiikamu omuzannyo. So Kato Lubwama mbadde naye okuva mu mwaka gwa 9. Sijjukira kuwezaayo mwezi nga tetulabaganye, era ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako. Naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina video, nyina still photos nga zetusabe, n'afukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, ne muteekako emikono ne muteekako amafuta etusaba. Nangamba nti gwe waakiri nkukkirizaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So n'afukamira tusaba yali agenda ettaka etwasaba. Ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe twanga okusaba awo, bagitambuza ku social media. Twava mu bulamu obuli private gye twaliranga ebikomando ne tunywa caayi. Twava mu bulamu obwe butyo, ffe situwamanya ngeri gye twayingira bulamu olabika nti bukwata ku buli muntu yenna, naye muba temuyina wa kamera era ogenda olaba nga kyemukoze nga ddakiika emu bakisuddeyo. Naye tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama, era nze ku lwange
Kato Lubwama is a hero. Gye twanyweranga chai mukalu ne tulirako kituliriddeko okuvaayo n'otuuka ku ddala lino lyatuuseeko nti ng'omulambo gwe gugalamisiddwa waka gukomeziddwa waka ne tusangibwa nti tulinamu omuntu omunene mu gavumenti, deputy speaker. Kya kitiibwa nnyo. This man has walked his journey. He has fought a good fight. Abadde fight atalyangako bya bwereere, tekituukikako kino. So nga ate tali wano wokka nti agendako mu theatre, National Theatre, naye ate agendako ne mu Parliament bwe nakitegeddeko. So gye tuva mu ghetto nnyo ffe bantu abatali na ssuubi nti balitwalayo ebirango byaffe ne bisomebwa nti twafudde. Naye Kato Lubwama, I celebrate him nti yatuuka n'okukola TV. You can imagine abantu abadde batasuubira kutwalibwa birango kubisoma, n'akola TV. Era bwe yali agijjawo yajja n'aŋŋamba nti wabula oli musajja, ne mugamba ne siri musajja wabula Katonda yannyambye nyina abantu bannyambako tiyandisobodde kutambula. Nangate effe ebyaffe bizibu, abantu ne bambalaga emizannyo nga mirungi tebayinzaga nti basonde osasule bino mukole operational costs. Nanganze njitadde naye n'aŋŋamba nti ayagala ssente ezivudde mu TV n'endala n'abafunye azimbe wano kasozi kana azimbewo theatre production. In fact plan ze zibadde zakuva mu nnyumba eno azimbe walala wano wabeerewo production ya Katemba, music ne films n'ebirala bingi. So nsaba abakungubazi bannange tutwale ekisonga eno nga nkulu, omuntu yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aloota kikoleddwa kituukiddwako. Yapangisa ekizimbe kikawo kya Muyindi awo Cold Kampala, era nampita tugende tulambula nanga nalese obutebe bulungi, ne mu kaseera katono nga theatre ne bagijjeewo kubanga yali apangisa bupangisa. Owekitiibwa Right Honorable anti kakati emitwe gyatamusedda Deputy Speaker wa Parliament, tusaba kubanga betutuma gwe tuba tutumye omuntu omutuufu. Mu Uganda mulimu theatre emu, nze gyemmanyi, National Theatre. Tusaba mukitutere mu nkola wabeerewo theatres eziwera mu bitundu ebitali bimu. Abantu baba ne stress, abantu baagala okugenda okusanyukako okusekako